ekiri mu kivulu kya nyegenyege kisa kinegula abakigenzeemu bakitenda. Obusoga ffe tufunyeemu. Obudde bwagataliiko nfuufu nze Ssanyu Robina Mweruka nine mmebo mulungi era tutandise okuganyumya bwe tuti Nsalessale gavumenti gwe yawa abavuzi ba bodaboda okubalibwa mu Kampala aweddeko olunaku olwaleero. Minisita wa Kampala Hajatimisa Kabanda ategeezezza nti mu kiseera kino bakawandiika bodaboda eziri mu mitwalo 3.5 nga ebikwekweto kwabo abatanneewandiisa bitandika ku lunaku olwa bbalaza. Nsalessale wa wiki ebiri okuwandiisa bodaboda zino okwetula divishini wa Kampala aweddeko olwaleero nga bekyalambikwa akulembeze bakesisiye mweja bodaboda beeyambisibwa ebyalagibwa okuddukanyizibwa b'enteekateeka n'okulaba nga tebalekebwa amabega kudabirira kesiye ku luguudo lwasizibwa abawandiisi b'omu Kampala eby'omumasekati kabadde kayisinya olw'omulimu gwa bodaboda okubadde omungi bw'ogeraganya ne bweguze guba. Ekyokubiri batukaluubiriza nnyo okutuuka ku extent enkuba etonya tuli baavu ebisanyizo bye batusaba bingi. Kufuna ebbaluwa kyamaani wetagayo kasente epiki esooka zera epiki tuvuga za looni batugamba ku Mande bayinza otandika ebikwekweto kyova laba tuzze twewandiisa abamu badde tubadde tukikubamu ebituli naye bwe tuba tuzze tetwagala kuddamu tubuzaabuza. Buli omubedde akutte ipapula y'abatumwa ne foomu nga bane baliddwa nk'abayamba bubanaabwe abamumbeera bidde ebiwandiiko bye balabiddwako abakuba amasimu ag'okumukumu bibaleetera so nga bangi basigadde mu kusoberwa. Bakama baffe bannannyini piki tebaagala tuwa kaadi za piki oba okwotokezaamu tusobole okwewandiisa. Abamanyi oba oyagala kutwala piki ye. Abalala okulisa mu magola beewandiisa bategeeze nga bali mu kutulo obutafuna bibakisa nti beewandiisa ate ng'amaliza dda. Bakusindikira message nono akakongeko naye sinakafuna. Wandisiza enfunda nnyingi naye ebintu nga tebivaayo. Waliwo ebipapula bye baayawulamu ne babisindika ku KCCA eri wansi Kampala Central Division olunaku lwe bali baggalawo lwasooka. Ojja kwekanga ng'abamu ebipapula byabwe baabipakinga wali wabbali bw'oba togenze tebabiyingiza mu kompyuta. So mbasaba busabe bagende emisinde nga bukyali banoonye ebipapula byabwe bayingize mu kompyuta. Nze nabasaba nti oluggi lusigale nga luggule kubanga waliwo n'omulala kati ali mu kuteekateeka okugula pikipiki. Bwe gutyo kubadde ku kitebe ky'eggombolola Lubaga ne kabadde kayisanyo mu kwewandiisa era abodaboda balaze okutirwa ababulooka basuse mu kifo kino nga kikwetaagisa okusasula ensimbi okuyisibwawo. Mwatugamba ab'ekisisi muwandiikiza bwereere naye ate mutuggyako ssente. Batusaba ssente mutwalo babulooka bali wali bajja kubanga baggwayo bwe baba nga bali mu gye bajja kuggwayo batuweeyo omwezi omulala mulamba. Kyokka abala basiimye enteekateeka ne balambulula bibasibye. Process tebadde mbi singa tunatambulirawo nga process ya mulembe tujja kubeera mpola balimo tukwatakwata nga badde batukwata bulijjo. Patrick Lwanyaga asabye enteekateeka n'eyongezebwa okulaba nga buli omu awandiisibwa. Twongereyo exercise eno ndowooza wiiki ng'emu kuba wano e Lubaga ekifaananyi kye tulina nti bodaboda nnyingi nnyo tezisobola kuggwa lwaleero. Ne Meeya wa Lubaga Zaki Mbira zasabye enteekateeka ekuwandiisa bodaboda mu Kampala eyongezebweyo kuba bangi basigalira emabega. Kituufu abantu bajjumbidde okwewandiisa bakujjumbidde twongeremu wiiki ng'emu basobole okuba nga bajja tubawandiike tube nga tuggalawo bwe kiba kisoboka. Mu ekyo minisita wa Kampala Hajatimisa banakisiza nti bakawala boda ezisula mitwalo 3.5 mu nteekateeka eno. Naye nga tusuubira nti bayinza okubeera emitwalo 4 kubanga nga situnaba kutandika eno registration empya twalinawo omutwalo gumu kati ate registration empya bwe yazze bakaregistaringa abantu emitwalo 2.5 kuba leero bajjumbidde nnyo bayinza okuba nga bajja kweyongerako. Ategeeza nti bagenda kutendekebwa n'okuwandiisibwa bawe ebyetaagisa okulira mu Kampala. Tumala ba traininga tubawe jackets tumala ba jackets ate tubateekeremu security codes tuba training ngeri ki gye balina okuvugira ku nguudo zaffe. Kabanda ategeeza nti ku bbalaza bagenda kutandika ebikwekweto ku bodaboda ezikulira mu Kampala kyokka nga tezabaliddwa. Abantu bonna aba bodaboda batannaba kubeera registered okutandika ne Mande tebajja kukolera ku nguudo zaffe bajja kubanga bajja kuwummulamu paka lwe tunaateekawo okuregistaringa okulala.
agambye nti bajja kubeerawo nteekateeka endala okuddamu nate okubala kyokka nga tebanalangira tebagenda kuttira bodaboda ena ate wandisiza ku liiso. Abaana abatannaba kubeera register tujja basaba basooke basigala awaka KCC esooka okole enforcement esooka okole ku baana abakozeeko bafune driving permits basobole okuba nga baoperatinga ku nguudo. Lisani Mutyaba ne Ismail Nsuga bakusakidde eggulu lino. Ssentebe w'ekibiina ekya NRM Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye ababaka ab'akabondo ak'ekibiina n'abanjulira ebyasalibwawo akakiiko ak'oku ntikko ak'ekibiina aka Central Executive Committee ku by'okulonda ababaka ab'omukago ogwa East Africa nti bawagira abo ababaddeyo. Ensinkano ya President Museveni era ssentebe w'ekibiina kya NRM n'ababaka b'akabondo ka NRM ebadde ku kisaawe Kololo akawungeezi ka leero ng'abanjulidde amannya g'ababaka mukaaga abasalibwawo seeka okukwatira NRM bendera mu kulonda ababaka abanaakiika mu mukago gwa East African Community. Bano kuliko Mary Mugenyi, Rosa Cole, Stephen Jojo Dong, Dennis Namala, James Kakoza ne Paul Musamalinga. Bano bongeddwa kisanja ekyokubiri olw'ensonga nti be babaddeko. Pulezidenti ategeeza nti bakkaanyizza okusigazaayo bano omukaaga nga bagoberera ennono ezeebeerawo ng'omuntu bamuwa ebisanja bibiri. Reason number one has been the precedent which we had already started, that in the past when we send their Yara members of parliament, we give them the second chance. Ategeeza nti bakikoze okwoleka obumu mu bantu abo omukaaga mu bbanga lye bamaze nga baweereza. I think you remember the issue, the problem of Margaret Ziwa and the Yara members who were there at that time. Actually, they were the biggest dividers of Yara that time. Now, this group have behaved differently. So they have performed well as a group. Abayini mwera bakkaanyizza okuwagira aba DP ne UPC olw'enkolagana gye balina naye ennungi. Ssabawandiisi wa NRM Richard Todong ategeeza nti abaali begwanyiza ekifo kino baali 13 kyokka nkagamu bana baabijjamu enta. Hereby recommend that the incumbent Yala members be maintained in recognition of their exceptional performance to continue their tenure for another term as members of the East African Legislative Assembly. Albert Kinobere omumyuka wakulira akabondo k'ababaka b'NRM mu palamenti ategeeza nti bakkaanyizza ne pulezidenti nti ababaka bano bakyalina emirimu egy'amaanyi gye balina okukola mu palamenti n'olwekyo bagwanidde okwongerwa ekisanja. Somu ku nsonga gy'atuwadde naffe gye tulaba nga nnungi ye kulaba nti ababaka abaddeyo babadde bakolera wamu tebabadde na kusikagana nga balwana. Uganda esindika ababaka 9 mu palamenti y'obuvanjuba bwa Afrika nga ku bano NRM esindika ababaka 6 ab'oludda oluvuganya gavumenti basindika ababaka 2 songa n'abavuganya ku bannamunigina basindika omubaka omu. Naffe nga bakulembeze ba NRM mu palamenti tujja kuwawula ababaka baffe okwongera okubawawula tubagambe nti ono mulungi okolaganya naye ono mulungi okolaganya naye tulemata okufuna omuntu anagenda eri natali okulwanyisa ababaka baffe. Omwogezi w'ekibiina kya NRM Emmanuel Dombas ababaka ba NRM okuteeka mu nkola ebyasalibwawo. Tubakubira omulanga bawagire era bagondere bakkirize okolagana wamu n'ekibiina kyonna. Domba era ategeeza nti ku nsonga y'okulonda ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti ababaka b'NRM bajja kuwagira abo abava mu bibiina ebikolagana obutereevu n'ekibiina kyabwe. Bino ebya demokulasiya biringa ebyampankuwe si kugaba ssente naye nga kuwagira oyo nawe atera okuwagira obanga oli mu bwetaavu. Okulonda kuno kwakubeerawo nga 29 omwezi guno. Robina Nantale yakusakidde guno ku Bukedde TV. Kale ge gataliiko nfuufu kitundu kyaffe ekisoose nja kudda n'ekyokubiri naye kkiriza nkutegeeze nti n'olupapula oluganzo lwa Bukedde lwafulumye dda. Bukedde obeera naye buli lunaku n'omanya
ebigenda maaso mu ggwanga n'olwekyo gula olupapula luno ofuuke mumanyi. Bukedde akulembeze guli erigamba nti beegezezza mu kutta Putin. Aba Ukraine beesasuzza ku lukwe lw'okutta pulezidenti waabwe. Bukedde yebirina Queen obugagga Kabaka Charles bwasikidde buwuniikiriza. Bakuleetedde binu eryanyegenyege ebigenda maaso eruyi eyo gula olupapula oluganzi olwa Bukedde obimanye wabaddewo ebyabadde namirembe ku lutikko nga basabira Queen Bukedde abikuleetedde n'emboozi endala nnyingi omuli n'ez'ebyemizannyo tozisubwa. Tuwumulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. mu nteekateeka y'obukulembeze nga bwebika abo nga balina abaana baabwe ab'amasiga abo ate ab'emituba ne babeera n'ab'ennyiriri zetali ziri ze nagambye ezeetuukira ate mu nnyiriri omwo ne mubaamu empya ate empya ne ziba n'ennyumba. Kakati nno ffe ab'amasiga bwe tubeera ewa mutaka mukalo ate yatuyunga ku Ssaabataka era Ssaabasajja Kabaka. Kitundu kyakubiri kyagataliiko nfuufu tukitandise n'ab'ebyokwerinda Kalamoja abakutte abakalamoja abasoba mu 2 lwa kwenyigira mu kubba nte mu bitundu eby'e Lango ne Teeso. Aduumira ekibinja ekyokusatu Brigadier Joseph bali ku ddembe ono ategeezezza nti ebikwekweto bw'ebiti bikyagenda mu maaso. Ab'ebyokwerinda Kalamoja batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kirebe ky'amagye Moroto oluvannyuma lw'omwaka mulamba mu kyanga bikwekweto ebya usalama kwa wote bitandika era abakalamoja abasoba 200 be bakwatiddwa olw'okutigomya ebitundu bya Lango ne Teeso. Bakulembeddwamu aduumira ekibinja ky'amagye ekyokusatu Kalamoja Brigadier Joseph bali ku ddembe akulira poliisi erwanyisa obubbi bw'ebisolo Elias Kasirabo n'abakuuma ddembe abalala mu bitundu ebya Kalamoja. Bali ku ddembe ategeezezza nti mu kiseera kino Kalamoja erina obuweerero olw'obubbi bw'ente okukendeera nga n'okuteega abantu kwakoma naye oluvannyuma lw'ebikwekweto okunyinyitira abakalamoja 200 babadde babba ente n'okutta abantu mu bitundu bya Lango ne Teeso be bakwatiddwa ne batwalibwa mu kkooti nga n'emmundu 500 mwana mukaaga ze zikwatiddwa mu ky'ebikwekweto bitandika. We have so far recovered 334 guns since May. Is a period of 4 months. Intelligence sources continue to pick signals of proliferation of weapons from our neighboring Kenya, especially the Turkana. Agamba nti mu bakwate mulimu ne taata wa ssentebe wa disitulikiti y'e Kotido ayitibwa Komoru eyasangiddwa n'emmundu ekika kya AK-47 era alabudde abakulembeze ku b'enganda zaabwe okubeera n'emmundu. And I warn the criminals from crossing to Agago. They are going to be dealt with in Karamoja once and for all. Kasirabo ategeezezza nti bagenda kwongera amaanyi ku ntambula y'ente mu Kalamoja saako n'obutale bw'ente okubwongeramu amaanyi okulaba nti ente ezifuluma Kalamoja zezo zokka ezirina empapula. Traders were taking advantage of disorganized society here with guns. So we didn't know who was coming in and who was getting out animals. So now we know those who come to Karamoja to buy animals. And they are also regulated. Omuduumizi wa poliisi Moroto Chemusto Francis ategeezezza nti beeyongedde okutwala abakwate mu kkooti eza bulijjo era nga ebitongole ebikuuma ddembe bikwatira wamu okulaba nti bajja kuba Kalamoja emmundu. There is a joint patrols. Of course, there is still the use of canine in investigations and now even in bomb detection or guns. Agnes Najuma yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. Bo abakulira enkambi ey'amagye Kasijjagirwa mu Masaka babitaddemu engato okwolekera ekyalo Mirembe nga kino kisangibwa mu ggombolola ya Kitanda mu Bukoma Nsimbi okwetondera abatuuze mu kitundu kino olw'enneeyisa y'aba jasi bannaabwe abamu abeeyisa mu ngeri eteri nnungamu etagoberera mateeka.
Abasirikale b'eggye UPDF okuva mu nkambi y'e Kasijjagirwa Masaka kigambibwa nti bazze beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nga bakozesebwa abagagga mu disitulikiti eno okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe n'okusingira ddala okugobaganya abantu ku ttaka. Kino kiddiridde abasirikale babiri okuli Tayibwa Francis Tumusiime ne munne Mawejje Joseph okugenda ku kyalo Mirembe mu ggombolola y'Ekitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ne bawamba omu ku batuuze kyayisibwa eyinda ku biragiro by'omugagga ategerekiseeko erya Haji Sulaiman Kasumba agambibwa okuba nga yakasenga ku kyalo kino bamutulugunya n'ekigendererwa eky'okumugoba ku ttaka. Okutuuka mu nnyendo nga manyi bantwala ku poliisi enkulu e Masaka nga banga tukutwale kati mu barakisi naye togenda kuddamu fe okutulaba yogera n'omusajja bakugaba miliyoni 12 fe tukuyambeko okuteeseza okumukakkanya nemugaba nenteese kuki tomala kunsiba ngamba nti nguzaawo ngende noonye ewalala kubamba ne ssente okusinga okumala okuntulugunya onsibe ate oŋŋambe nteeseze mugundi mukomera bawamba buwambi bantu ne babatulugunya mu butuufu ekifaananyi ekyo kiraga ekifaananyi ekibi ku bukulembeze bwaffe obuliwo obw'enyaaleemu. Omuduumizi w'enkambi y'e Kasijjagirwa Brigadier Deus Sande mu bubaka bw'atisa avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi Lieutenant Colonel Robert Semanda yeetondedde abatuuze b'ekitundu kino olw'abasirikale baabwe okusiiwuuka empisa ne beenyigira mu bikolwa ebyefaananyizaako nga bino n'agamba nti babikola ku lwabwe so singa eggye lya UPDF. N'olwekyo abasirikale bano bajja ne bakola ebikolwa ebitasaanidde ate ffe nga UPDF era tubivumirira ne sekuvumirira tetuwagira bikolwa bye twalwanyisa. Nti abakwatibwa nga beenyigidde mu bikolwa nga bino bavunaanibwa era ne baweebwa ebibonerezo ng'amateeka bwe galagira. Okuva lwe bakwata mukulu bw'eyinda babadde mu kkomera era ndowooza kye batuuseeko ffe omanyi omuzi w'emisawo omumenyi w'amateeka tumukwasa n'omukono gwa kyuma. Tayibwa ne Mawejje nabo beetonze mu maaso g'abatuuze ne bategeeza nti yali nsobi okutulugunya abantu ng'ebibonerezo byafunidde mu nkambi baboneredde era ne basuubiza obutaddamu kukikola. Mu kwetondera UPDF nga mpita mukama waffe Brigadier General Sande gwe twayetondera ne tumusaba tujje ku kitundu kino nammwe tubasabe mutusonyiwe. Togenda ddala okwetondera omusajja omukulu weyinda kubanga bajja mu maka ge nga ekintu kye tukiddeko ekyali kituufu. Tuze nga bakulembeddwamu ssente ba Basi Kisenyi baloopedde abakulu ng'abamagye basusse okubaliisa akakanja nti nga batuuka n'okubuzaawo bannaabwe ng'abakulembeze ne poliisi y'omu kitundu tebategeezeddwa. Banga nti abesemba buli we bafuna obuzibu eri nga waliwo omuntu abakoseza naye nga balowooza nti alina akalandira tebalipootingako wantu wonna bajja ne patro yaabwe ne bamanya wooli ne bakukwata ne bagenda tebakyama wakiyama tebakyama ku poliisi ne bagenda olwakutta omuntu kyokka tebali mu eriya yaabwe bwe tubavunanga bagamba mbwa poliisi terina baawundale. Abakulembeze okubadde amyuka radisi wa Bukomansimbi Fred Kalema Pakisi ssentebe wa NRM Shafik Mwanje n'abalala ku mitendera egy'enjawulo bawabudde abakuumaddembe okuwala okukozesebwa abantu ssekinnoomu. Kale twagala kakasa bannayuganda nti eggye lino erya UPDF lyammwe naye bwe wabaawo ssekinnoomu omu babiri abasobezza basobola okukangavulwa ati kano kabadde kabonero kakulu. Fiona Nanyumo yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Bo abantu ab'enjawulo bakyajja wano ku kitebe kyaffe okuwandiika mu kitabo ekyokukungubagira abadde nnabakyala wa Bungereza Elizabeth II. Kuno kubaddeko n'abayizi ab'amasomero abategeezezza nti ono abadde kyakulabirako ky'amaanyi eri bo. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okukungubagira abadde nnabakyala wa Bungereza Elizabeth II abawandiika obubaka obw'enjawulo mubaze kubadde abayizi ba Fatih Secondary School Kabale Bugonzi mu disitulikiti Kalongo abayizi ng'akulimiddwa mu Katumba Shafiro ne Nakalema Nayiba bategeeza ng'omugenzi abadde muntu bulungi bakusigala ku mitima gy'abantu bangi. Ebimu ku bini byemumanyiiko akulembedde Bungereza ebbanga libadde ddene era nga badde akulembera amawanga mangi. Ayagaliza ensi ye era giweereza okumala ebbanga ddene era kyemmanyi nti bonna balumiddwa olw'okufaako. Egattiddwako abayizi ba Bastion High School ekabbi n'abawandiise mu kitabo ekyokukungubaga.
bano bategeeza bajjukira ku abadde n'abakyala wa Bungereza. Uganda ng'eggwanga lyegatta ku Commonwealth eyaleetebwawo Queen Elizabeth mu kuleeta obumu obwo, Uganda ngaffe tusobola okufuna obuyambi okuva ebweru. Yatuwa ekitiibwa wano eky'okumubbulamu paaka eya Queen Elizabeth National Park. Era paaka eyo olw'okuba nti twagibbulamu Queen ow'ekitiibwa, tusobodde Uganda efunyeemu kinene olw'erinnya lye. Omusomesa Kayiwa Musa alaze lwaki abayizi balina okwenyigira mu nteekateeka nga zino. Kigasa abayizi baffe bano naddala beenyigira mu misomo egy'ebyafaayo okubeera nga babeerawo ku witnessinga ekyafaayo kino eky'okubeera nti saawa eno tukungubagira abadde omukulembeze wa Commonwealth. Wano egatiddwako ne basente ebyalo bikola tawuni kanso Kasangate kubaddeko ssentebe w'ekyankima Kabubbu Ndazabazadde n'ebirala nabo bazze ku kitebe kyaffe wano okuwandiika mu kitabo ky'abakungubaze. Bakulembeddwa amakulira basente bano Edward Musoke Mulyanga ne boleka okunyolwa olw'okufa kwa nnabakyala. Tuzze wano okungubaga wamu n'ab'ensi yange Uganda olw'okuviibwako kwa nnabakyala. Ate naddala nze kisinza okundeeta kubanga ensi ya Bungereza ekulaakulanyiza ekitundu kyange nnyo olw'ekibiina ekivaayo kya Quicken Trust. Yabbulwamu ekkuumiro ly'ebisolo ate nga kye kimu biwaliriza Abangereza okujja wano n'abantu kubikola ku by'obulambuzi. Ekyensonga kyenjukira ku nnabakyala mujjukira wano olwa Kyogamu lwe yatukyalirako mu nsi yaffe n'eya Uganda n'atwalako mu ttwale lye. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Affe ng'abakasana Town Council tuluse okusaasira kwaffe eri gavumenti ya Bungereza olw'okufiirwa. Abalala bazze kubadde ku jjemba Lubira Mayengo naye nga anyoleddwa olw'abannansi ba Bungereza okuvibwako n'abakyala. Ate naffe ne tunyolwa nnyo okulaba nti munnaffe osanga yali baddewo ate n'abaako ebirala n'akomawo n'abaako ebirala byatuukiriza mu Uganda. Kale nno kyekinjeese wano ku Bukedde era n'ensiima nnyo Bukedde yaffe okuba nti ekozeewo ekyenjawulo ennyo. Ne Florence Sewali n'amakulu akungubagidde abadde n'abakyala olw'obuweereza bwe n'okuwa buli omu ekitiibwa azze abakulembeze bonna bulijjo okukoopa enkola eno. Abakulembeze bayige nti omukulembeze olina okuwuliriza abantu bo ate n'obanga tobamira bintu. Mbadde nga katibwako kujja wano simply because when nali ngakyali student I was a beneficiary of a Commonwealth scholarship in India. Nabino ngataliiko nfoofu. Ekiri mu kivulu kya nyeganyega kisa kinegula abakigenzeemu bakitenda. Mu buso bwaffe tufunyeemu